Omusajja bwakwebakako kitegeeza mubba mugateeke ku nfuufu mwe mukwata ono ono ye mukono omusajja gwe bakwata jjo ali eruzira bano ono bagenda omuleeta wano nga nagulawo dadda mukwate naawe jangu omukazi mubba asikawo nze sirina googera n'oyo ngala kutema bantu tetwagala Jambia kyetwagala abaana b'abendi ofulumya baaki bw'oba towazaala mu ki kyoyagala towazaalamu waki mubba ebintu by'abaana abba ebintu by'abaana sirina kyentya lwaki abba ebintu by'abaana lwaki abonyaabonya abaana oyo omukyala nzaala yekyajubira mumanyi endya n'ensula ate abantu n'atwala ebintu by'abaana lwaki ofulumiza ebintu by'abaana genda ku poliisi golooza lwaki ndi wano anti twagala poliisi tugirabe genda ku poliisi nange wenva era ensindi sinkomewo mu maka gange ate binaani abifulumiza nze mwennyini ate kyetaaga kwasa ate okwasa bye biki ennyumba yange ndi wadde mbogikola kyonna kyenjagala genda ku poliisi kuba wenva sirina kye ŋŋenda kukolera ate kati gwe nkumanyi ngaani nze Nantongo gwe nkumanyi ngaani Nantongo nkumanyi ossa abasajja bonna obamazeewo kati kola kyoyagala Nantongo nkumanyi kola kyoyagala Nantongo nkumanyi you want to fight with me Nantongo nkumanyi kola kyoyagala I cannot fight you okay. I know you oli mukyala nzaala wekyajulira okumanya gyenzaalwa omusajja atoyagala ebintu by'abaana omusajja bwakwebakako kitegeeza mubba mugateeke ku nfuufu mwe mukwata ono ye mukono omusajja gwe bakwata jjo ali eruzira bano ono bagenda omuleeta wano nga nagulawo dadda mukwate naawe jangu omukazi mubba asikawo nze sirina googera n'oyo ejjambiya oyagala kutema bantu tetwagala Jambia kyetwagala abaana b'abendi ofulumya baaki bw'oba towazaala mu ki kyoyagala towazaalamu waki mubba ebintu by'abaana abba ebintu by'abaana sirina kyentya lwaki abba ebintu by'abaana lwaki abonyaabonya abaana oyo omukyala nzaala yekyajubira mumanyi endya n'ensula ate abantu n'atwala ebintu by'abaana ewawa yonna atuuzeeyo batukubira amasimu gozafe tuli basimu amasimu gagano gavuga mbube bafulumizza nze nkubidde assistant tulina vidiyo nga yafulumya yaleese abasajja ate Jambia yaziguddewa no mutukwate leero tuzze abaana muzweku tulikodinze buli kodingi tubiyina jangu tufulaba ebintu by'abaana bwabikoze ebintu by'abaana teyayingirako muno nkugamba ebigambo bino njagala ompulirize omwami bwe yafa yali apangisa eri n'omukyalo oyo omukyalo ono abaana mukulu waabwe n'abakuza n'abasomesa n'abaleka mu nnyumba muno bakuliremu ne bawasa babadde bakuze kati ebintu by'abaana abitwalawa bino ebintu by'abaana abadde tasula wano obuuza balirwana nze nkugambye bali mbamanyi balamu bange mbamanyi nabakuzaako naye ebintu bino by'abaana mutulage ewe ebibye bwe biba bibye lwaki abifulumiza bw'aba abadde asula muno nedde bw'aba abadde asula muno lwaki abifulumiza si by'abaana abasula muno mu nnyumba abaana b'omugenzi be basulamu muno
teyazaalamu mwana n'okuwadde amalaalo tegaliiwo anti kyetubuuza lwaki afulumiza ebintu by'abaana kyekindese essaawa zino lwaki afulumya ebintu by'abaana lwaki atuuka ku bubbi bwabagamba tufa abamenye vidiyo giraba talinako mwana n'ogu lwaki ebintu abadde bakadeideyi bonna bwe weesibako ndowooza obadde obikola n'atonga okumanyi ekyajubira watyo bwe wagamba kitaawe mbu yakwebakako omwana omukazi ayogera ekyo ku kitaawe bonna nze bonna nabayerawo babaleka bakyali bato ne basikira muno oyo olaba n'ettaka lya kitaawe ekyajubira eri yagenze n'abalumba ng'abyagala bibatwalako ayagala bintu byanfuna oyo omukyala olwaleero ebyenfuna byenjagala ndaba bw'obitwala abamawulire mbalabawo wano kati simanyi oba yabaleese oba bazze ku bibye ndaba ebintu by'abaana biri bweru bakasuka ebintu ebweru anti sirabawo muntu yenna wa poliisi yenna alaze okulaga mbu bafulumya ebintu kati twali twagala wa famire atubwire ekituufu ng'omukazi ye wayogera nti amaka gage mukwano famire eno ngimanyi famire eno omukyala tagulangako yakola ekicupuli ekyendagaano okulaga mbu yakola ki yagula tagulangako wandi tujja kulingiza n'omuntu waali eyabaguza wali aliweeyo wuno nalongo wakamera wuno nalongo mugamba kwa yes biri bamaze oli mulamu amaze okwogera naye aligulawo wali mulamu tafanga mulamu amaze okwogera twagala twala ekituufu ekiri wano kiki ekiri wano bakayanira nnyumba ennyumba gye bakayanira ono agamba nti yagigula ku ssente ze naye ffe abatuuze abawangaliddewo wano n'omwami wange wuuli ali mu ssese ly'obukuubo ffe bagenda okujja okuzimba wano ffe nga weetuli tususa myaka 40 nga twetuli wano okiwuliriza naye kisudde okuzijjako baya ku mutwe kwe kuŋŋamba nti nze nkiyinamu omukono era bagenda kunona bakweriki bantwale bansibe yesi abaana bajja ne baŋŋamba tugende wala sisi nenjogera ebbanga lyetukoze eki olwo nali nnyina omusango nazza musango kigwe mba nazza kati aŋŋambye bajja tunonaaba naye ne mugambye mba bwefa emanyumbako nnyiniyo naye n'agamba nti bano abaana tuzze ne batusubira mu mayumba ne batuka temukwata ebifaananyi era n'agamba waliwo omusajja agambye awo nga Salo ng'atudde awo ku lubalaza n'agamba nti agezaako okutaataaganya wano ekintu kyonna mugatte ku 12 betukola ki betwetaaga n'agamba tajja kkirizibwa kukwata ki vidiyo era mbadde mu nnyumba kugamba nga binsobedde kuba kinguddeko bubi kakati omukyala yavudde eri n'akwata era obutambi babuyina olwo yeepankapanka babuyina kati netukola ki kati bwe bamaze okufulumya ebintu bo bannyini bakoona banaye babeeri babasibidde munda eri mu kikomera abeeri tebasala kukola ki kujja eno nze ndi mu nnyumba era mutaane mubuuziza nti mbadde mumenya ennyumba sibadde munda mbuuza ensindisa abantu bajja kukola ki ne bamuvuma naye nga ndi mu nnyumba era sivuddeyo mpaka bakoze eki bwe bamaze okutikka bye baagala byonna ebitali byabwe ne bagamba oyo omukyala Nantongo nyina agamba kati Nantongo okuba essimu newakuba essimu newakwata ebifaananyi babasaliddeko mu kkubo zisitegedde basaliddeko mu kkubo ekitegeeza tagulangako poloti wadde neyatunda poloti eno gyali kalungi ali mu Amerika era akola ki
Yagamba yagulawo omwami yamuyambako kubizimbirako buzimbizi. Nedda omwami yali kapitaani nga musirikale kati ekyomunda ekyo bali bakola ki neffe tumanyi omusajja yajjanga oyo nga waliwo akakubo ng'ayitawo nabagenda bakola ki nga ne bwe ziba ssaawa mukaaga ogw'ekiro nga tali ku ground ajja n'akola ki n'alaba ennyumba eno ebisingako banoonye ku kalungi eyaguza kapitaani Kagenyi yajoba buli ebikola ki eyaguza waali mulamu. Yagamba emyaka 5 ng'awuza ku musango guno agamba kooti yamwadde olukisa okumenya. Omusango guno guli myaka aga. Guli myaka aga. Mubuze oyo mulamu we oyo simanyi nalongo yabagwe era mugambe jangu temutulekera bintu byammwe nga nesibyeko mbuze enkola njinamu omukono sisula nko mu nyumba eyo omuntu akala kumacha nafa oli najja nakutira bwerere nafa nofiirawo ng'ofiira bye bwerere anesibyeko simuinako buzibu tebinkwatako ebibi musango myaka 2 aga bwe baguwumuza bakukola ki bwe yagira nagutusa ajja nagutusa kubanga yagamba kooti polisi eze nemukwata nagamba amenya munyi wa bukyamu naye agamba kooti polisi emutadde basooka ne bajja omulundi ogwasooka tewali yakayana kwagirako Osiwona Teete oba DPC oba ki ne sekuritale w'ekyalo nga kwali wano ne bafulumya ebintu ng'abaana bonna bakola ki nga weebali ne babala kimu ku kimu nga tebyonoonese nga bakoze eki nga bakoze bino etugamba ye abaana bano ebintu byabwe gala gyeyo giraba mutwapakira ebintu emmotoka nesula mu parking n'ebintu biteeka mu bisenge kati engeri gye bakomawo nze tebinkwatako kubanga nze ogenda nikoze eki tuba tokedde ku makya nga bajja bakola kibanyingiza bintu byabwe okitegeera kyembuza wantazalangawoko mwana ekyo jja kwongera okibuuza bafamire oba yongera obuuza omukyala oyo ajja okunyonyola obulungi nnyo kubanga ono omusajja gwe basiba ali mu kkomera ye bbaawe era omukuza w'abaana bano nga bali wano twalyanga ku kimu n'abo abaana bbaawe ono bamuyitani amanyi maiso yagulawo omutuufu gwe tumanyi kapitaani Kagenyi era yamuguza ye kalungi ali mu Amerika omwaka gwe baagulawo nasalo ngutaliwo kubanga ebikwandiko biri mu nnyumba eyo baffe twabasookawo okumala emyaka nga 5 nga tebannakola ki naye nga ffe tumaze okumala emyaka 2 mu egyo nga tuli wano era wano lyali kkubo oli yali mwagale kati wano nga nnimiro kuliko n'emiti nti gine muti omugumu ennyo era omusingi bagusima muki nga bakuddemu emiti egyo okiwuliriza era nabagamba abo abaana ne mbagamba nti bannange temuyinaayo ki nga bakyalimu teno temuyinaayo yadde fuuti n'egyo omusingi gwennyini mwagusima muki wali badde olusalosalo era baakula bakimanyi kubanga omukyalo ono yagamba okulawo ku ssente ze era agamba mu kuzimba ennyumba omwami yamuterako emitwalo 2 gyokka era yagamba nti wantu we abaana bagala kutwala obutwazi kifo kye naye nga tebalina obuvunaanyizibwa bwonna kati asinga okubulira ebintu ebyo ye mukyalo oyo kuba bebaali abakuza b'abaana bano nalongo soko gye naye nga wano omusajja abeera okuona oyo bbaawe yafa nedda baaba nebbawe teyasulamu olunaku lwe yagenda okujja ku ssande yafa lwakutaano kumakya ssaawa emu bali basula mu zooni B tasulangamu yadde olunaku nolumaze gulira ebyange tasulangamu yadde olunaku olumu bwe luti wadde kati mumubuuze ye mwenyini ababuuze bubbi ate aŋŋambye nti bagenda kunnona buuza bano nze kati nganze ndi neyibba buuza bano bakubuulira era ye ensobi gyakola ki yamanya ensobi zakola nezatakola ki oyinza okutambuza omusango ku bulimba naye nga tikikola ki okitegeera kati oyina kubuuza bano ne bakubuulira kikola ki nze nkubuulidde kyendabako ekyokungu nkusigidde kifaananyi kati okutuuka okujja okwasaayasa bino kubanga kigambibwa nti wabadde kooti oda eweereddwa abantu babadde babeera mu nnyumba abaana bagiveemu kooti oda egamba nti ennyumba ya mukyala kati nekatubuza obuvudde ngaodde waliwo kooti oda ejja ezze bamenye nate nabo abazze okubalumbagana kitegeeza nti omuntu okufuna kooti oda kitegeeza nti kooti eba ekakasizza obwannannyini kati manyika akatono
kooti oda bweva mu kooti bajja ku poliisi nemufuna abasirikale nemugenda kwerosi nemufuna abatwala ekyalo kuno tekubaddeko muntu yadde nogo era badde ku spidi yayiriyiri nnyo mumenye mukube tekubaddeko musirikale yenna era bwe benyini bakoze eki so si kugulya omulundi ogwasooka kwaliko abasirikale bajja ne sekuritale w'ekyalo yakola ki vaisi yaliwo era bamaliriza bwe batinga amaze okwogera kuba nayi miliyoni engamba naye bannange kiki kino n'agamba mutuule mukole ki mukanye atamatidde akole ki naye nga ku luno tebawayiriza abaana bano tobadde omwana yadde n'omu tebadde omwana yadde n'omu Nalongo naawe balina obusungu Nalongo tulwanirira abaana bano tewazaala mu nyumba muno kyekiba kikukanya okutuuka ku ekisente eyo okumanyamanya obudde omusajja yali agenda kufa omusajja yafa bali bagenda kusenguka nga ku lwakutaano omusajja yafa lwakusatu ekitegeeza gwe kenyininyini gwe wattabbaawo natongwe newamwe teryakwaba ate kukyakoze wane ewabalo ekitegeeza newamwe nettaka lyekijja eryewamwe ojja kulitunda gweojozaalwa najja kutunda waliozadde ku mwana naye nyumba togisulamu olimba oyina endagaano bbiri tulina endagaano entuufu nkugambye wano tewaliiwo kikyo Natongo tewaliiwo kikyo tujja genda Natongo tugenda era gyebiri kati lwaki omusango oludde mu kooti emyaka nze famire eno njirimu wadde ndi mukyala naye omukyala ono akozesa nnyo ssente n'obulogo mukyala mulogo ate akozesa nnyo ssente kubanga weebuuza poliisi teriiwo ssaawa zino kati eba eririddawo lwekuba tukyalina omutima ogw'obwakatonda era olabe tetulina kye tumukozeeko naye ebintu by'abaana olaba nange twakuza abaana ennyumba sigirimu kiba kitegeeza ennyumba twagirekera baki baana bannanyiniyo kubanga baba bakuza agenda eri ewaabwe mu kyalo ng'afunayo ssente nga gyajojobya nze mumanyi eri ewaabwe nze era banzaalayo nnyinayo abalerativu bange bakubuulira omukyalo oyo byabakoze bwatyo bwagulirira bwatyo ne gugendera awo bibanga ebisirisa ababivuddeko ogenda okulaba nga bitandika nga biddamu buto ekitegeeza wano si wuwe mbuuza kooti oda bwe baba bajja ojja omu nga tekuliiko musirikale kyembuuza bwe kibeera mbuuza bubuuza bwe kibiina okubeera ne kaakati gw'obalabawo kino kyali baddewo okimanyi abantu abalina mutima omubi kati singa waliwo okufa oba omusaayi oba okiraba ne bw'obuuza balirwana ate yagambye mbu baana be bazze ne bamenya abaana tebabaddewo babadde ku mirimu obuzibu omukyala kyayagala ayagala kutwala wano ne administrator waali sebo osobola omutubuuliza yali akola mulimu ki omwami yali musirikale nga kapiteeni mulamba kyogamba omukyala ng'abeera waka oyo gw'olaba naye yafumbanga na malyaga oli bw'agenda eri okukola ng'ono omukyala agenda ewalala wano teyasulawo ennyumba mukulu waabwe ye yagimaliriza banne ne bayingira mu nnyumba era be babeeramu kati yakwata omwami wange ng'amanyi yasula muno n'agamba yeye musirikale n'amukwata atwale wano yamusibisa yamusibisa ayagala mbu amusasule mbu yayonoona ebintu bye
ati omwami wate yamusomesa ku lwaki anti mbu ye mukulu nga bona okuza banno ye mukulu waabwe ye mukuza ye musika ye mukuza kati bwali babakuzizza ye n'asalawo n'agamba abaana baakula kambalekerewa ewaka babeerewo ye n'azimba amaka ge era tabeera wano kati yali mukomera kati ebiwandiiko bya wano wandagaano wakyapa bwandagaano endagaano niyo girina endagaano ziri ezi endala yagivuvuba naye omugenzi yali aleseewo fotokopi nga bw'onoogula n'olesa abaana kati bwe yafa eri nga bamaze okuziika n'abagamba ebipapula nja bireeta teyabireeta n'atwalako ebimu ne kitaawe n'amugamba abaana bawe ebintu byabwe n'agamba kitaawe gw'obadde omwebakako omukyalo oyo ng'agamba kitaawe bw'atyo bagenda era bali mu kkooti era bye baliko mulaba abasajja bwe mumala gawasaawasa bano abaana abadde nga bava wano nga bagenda ku ssomero nga ffenna tulaba oyo tabbawo ono abadde mukuza abaana abadde nga bava wano oyo bbaawe nga yatekinga all responsibilities ku baana bano teyazaala mwana teyazaalamu mwana yadde yadde olubuto okuvaamu talinamu mwana mu nnyumba muno nakuba bakamuteyebakanga yadde n'olunaku n'olu yadde okusulamu olunaku olu byagamba muno najja n'embeera wano yabeerawo ddi fe tuli banneiba ennyumba yali tennaggwa bapulani zibagenda jiyingira ku Friday omusajja kuweereza omusajja yafa Friday ekitegeeza bino byakola yamuta n'omutta bepicha bwepicha kayala ataliwo yepicha bwepicha kayala onayagala kubba bubbi yalifunye ennyumba n'apangisa n'ateekamu ebintu by'abaana obutabiteeka wano kubanga bajja kubibba enkuba ejja kubyonoona n'asobola okukola ki oba n'abitereka omwo n'aleeta kati nankani ne bajja bateeka ki n'aleeta poliisi abacupa be baleese batukuba bukubi kati muyingire mu nnyumba ensonga zeezo tatutandika interview wano ensasage neetandika nga twagala okumanya ebifa ku nnyumba eno n'ettaka lino weekwetudde ku poloti kwetudde abingi ebigyetololerako omukyalo ono agamba nti ennyumba yiye naye ate waliwo n'abalala abagamba abaana abadde bagibeeramu ebintu byabwe nga bw'obirabaawo waliwo n'abagamba nti nno waabaana ensonga okusinziira ku information gye nnina era gye nafunye gye nagiddeko nti omukyalo ono yafunye court order okujjamu ebintu bino mu nnyumba okulaba nga ennyumba agyeddiza kubanga kigambibwa okuba nti wabijjamu dda kooti yampa obuyinza okuva yampa order nempa bakooti bailiff kooti nesituka nejja nekola lokasi wano abaana abo bambulosi nga bavuma buvumi balamuzi babaŋoola buŋoozi kooti nebagamba nti ng'ennaku z'omwezi 23 Desemba last year. Maama awo tugenda kutuukawo mbadde nsaba osooka otuyisizemu mu bufunze kubanga nkitegeddeko nti abaana bano sigwe bazaala naye taata waabwe yali mwami wo mukwatagana ddi n'omwami oyo omwami we era bali bamuyitaani naye sooka otubulire gwe amannya go amannya n'eddoboozi nze Nantongo Sylvia Naziwa nasisinkana n'omwami oyo Mr. Kageni Henule mu mwaka gwa 99 1999 omwezi gwali gwa ndowooza oba gwalinga gwa kutaano oba gwa kuna ne tutandika okwagalagana. Mwami oyo saali nnyo mu mbeera nti ngenda kumwagala si ye yali gundi nti yali kyali kya kumwagala niye yateekawo era atera naye ki embeera bifo nga mufunye kuba nze namufuna nga njagala nnyambeko nga ndi mu kunoonya omwami wange yali atambudde ebbanga nga ddene ne baŋŋamba omusirikale oyo asiiba muno mu kibuga
tayina mulimu nti naye abeeramu n'ayamba abantu nti abaana ne bamunfunira n'enjogera naye era yansitula n'antwala ebbombo nga nnoonya mwami wange byebiseera yali azzeeyo mu magye ng'ali Kongo. Omwami we yali mu magye? Yali mu magye. Kati nabakulagira ono omusirikale najja kusobola okukuyambako okumufuna? Ono ng'agenda kunnyambako nnoonye omwami wange wa we yabulira. Kati omwami we nakutwala ebbombo, omwami ano yakutwala ebbombo? Ono yakutwala ebbombo amannya ge yali ani? Yali Henry Kageni, Kapiteeni Henry Kageni. Nenkwatagana naye era yantwala ebbombo. Nengenda nennoonya omwami wange era we yantwala mu luumu yazza kompyuta. Amagye gandaga nti omwami wange ali Kongo ebyo ebiseera. Nenkomawe waka era nensanga abaana bange nembannyonnyola nti taata wamwe tabulanga nti era tafanga gyali. Natandika okutambula n'omwami oyo. Omwami oyo teyandika mabega. Nabeeranga akamaaso kuki ku mmese n'emmese. Musajja nga tande oba ntuuse mu tawuni bwenti ng'amala kutuuka bwenkolera. N'abeeraawo okubajjukira ye talina mulimu. N'abeeraawo nentunda kyayi era nga nze binike eyange bwe bagikwata yayanguwa mangu nnyo okwenda okukola ki okuginonayo ku state council ng'abeera mu kibuga omwo talina mulimu. Natuuka ekiseera nenkoowa state council okunkwata nenzira mu mivumba nensale nendiboota za kanoni. Omusajja ono nga era bw'omulaba abaana be bwe bayina effujjo era nsuubira nti ly'effujjo lya taata waabwe lye yakolanga ki yanteekangako. N'aŋŋamba toddamu kukola. Ne mugamba ye siddamu kukola nti siddamu kukulaba ngugenze mu tawuni. Olwo nga mutandise okwagalana? Olwo twagalanye. N'aŋŋamba kakati omusajja ali Kongo kakati biki twalibadde twagalana n'abo abakusumbuwa ku poloti nkole ki awo emmanga ewuwo tusobole okuba nga tuba kujjako. Ewange gye nali ndi mu bataata b'abaana. Kakati natandika okuba n'omusajja. Kituufu yannyamba kubanga yannyambanga mu mirimu okunnonanga ku state hall kuba yayina sse. Nga nze state council yina okunzijjako ssente singa siba na muntu wa buki w'amagye ng'oyo. Nembeera nentambula naye. Okutambula naye nga tusula mu loogi. Naye ng'omwami oli embeera gyanteekako mwattu nga ne loogi nze ngisasula. Nasasula loogi nempulira nga ngikooye. Kati mu biseera ebyo okwagalana naye yali talina mukyala oba? Yaŋŋambanga nti alina omukazi ekatwe eyo mu poliisi Anena Beatrice. Bamuyitanga Anena Beatrice. Ye mama w'abaana bano? Si ye mama waabwe, mama w'abana abaana yali yafa dda. Kati abaana bano nga babeera n'oyo omukazi Namukyoli. Abaana abo bwe mmala okupangisa ennyumba nali nagipangisa wali sayidi. Nga nkooyo okusasula loogi. Ate abaana bange mbaleka mu nnyumba bokka. Nakwata ssente nengenda nensasula ennyumba wali era kakalenza kubwedda kentambula nako yanga ye yannoonyeza ennyumba eyo nengisasula emitwalo gyali oba 20 kubanga ennyumba eyo yatandikira mu mitwalo 8 n'erinnya we yafiira Kageni ng'eri mu mitwalo 10 nensasula ennyumba eyo ne tubeeramu nensitula ebintu byange nenzija nembiteeka mu ki kati waliwo mwannyinaze bambi yali yakafa kati nga bankwasa abaana be nensitulayo ebintu bye n'abaana bange abo nembeera n'abaana kuba obusobozi nali mbuyina nga nsobola okukola ndabirira abaana bange ne tubeera mu nnyumba eyo. Kageni bwe yalaba nga tubedde mu nnyumba yatandika mama Mase kandeete nange abaana bange ne mugamba tewali buzibu leeta abaana. Abaana yabaleeta omwali Kalo omwali Saala Museene Kalo Nawula Saala Museene ne oyo Ambrose ye yajja luvannyuma n'abandeetera nembeera n'abaana mba ndi awo budde zaalinga mu ssaawa emu nga wayiseewo ebbanga ndi n'abaana we bajja ne tubeera mu holiday ne baddayo ku ssomero bwe tutyo mba ndi awo nga ne Ambrose zimuleese nembuuza ataani oyo n'agamba mami oyo muganda waffe nembabuuza ate ye mwali mwamulekawa titwali twamulekayo eri ewa mami eyakuba ddadi eseffuliya mutwe kwenze mama wamwe ate yakuba ne baŋŋamba nti kati oba naye akooyeyo yamanyi olwo ndi n'abaana abaana ne musanyukira kitaawe olwajja yaboggolera buboggolezi mwana mugenda kumbuzaako emirembe mugenda kumbuzaako wembeera lwaki munnondoola kati gy'obadde kiki ekikugobyeyo
kajja akaana kaddugala olwo mubeera mu nnyumba eri gye wapangisa eri gye napangisa ne mugamba va ku mwana omwana amuveeko olaba atuuse ekiseera ekikunoonya waliwo ensonga ziye zayina okubuulira sooka omuwa obudde era omwana yatuula ne taata we n'amunnyonnyola obuzibu ndowooza bwasanze nampita naŋŋamba Silivia onoobeera n'omwana ono n'addamu n'amugamba Ambrose oyina emputtu naye maama we singa anaakundoopera omusango gwonna nja kukuboddeyo ewa nnyoko ngamugamba dadi sigenda kubikola ogenda kumuwulira nnyoko nti ye ngamugamba va ku mwana nga ntandika kubeera n'abaana natuuka okubeera n'abaana abo jjukira ŋŋaanya okukola sente zange nafiirwa mwannyinaze oyo afa ŋŋenda mu kyalo mu nnyumba nayinamu miliyoni 3 ŋŋenda nkwata ze nali nnyina okukwata okugenda okuziika ŋŋenda nziika mu kyalo ono omwami wange ajja yansanga mu kyalo tuziika tubimaliriza okuziika tukomawo ŋŋenda okukebera mu keesi we nalese sente zange nga tezikyawera ne muyita taata Kalo sente zino wazikutteko naŋŋamba nakutteko ku sente ezo nga nzija mu kyalo okukola ki okuziika naye ŋŋenda zinoonya nkole ki naŋŋamba taata Kalo olimba sente zange tomanyi kimbadde nziterekedde mpa sente zange ozizzaako nti mamma siŋŋenda kuzizzaako twatambula natuuka ekiseera ennyumba ng'egenze emyezi egyo 3 nga bagibanja jjukira yansitopinga okukola ate mu bino ebirala by'okulabirira ng'oggyeko ebya rent kugula mmere waka ng'omukyala omwami wange oyo kwegamba yali bw'aba abagaleetedde akasawo kakawunga akaseera ke natuula kyova olaba nalwana nnyo nga bw'akuleetera akasawo kakawunga mu nnyumba ebisigadde olina okwefaako kati nze nga taata w'abaana bange takimanyi nti nakola ki nafumbirwa era nga ampeereza obuyambi bw'abaana kati nze nga mulaga nti ndiwa mu baana eri we wamwannyinaze mu nnyumba eyo omwannyinaze gye yali ayina nga nzibaza oyo bwe bwenna mukimulimba nsobole okuyitawo era nga akuweereza sente z'abaana era nga nzigulamu mmere akale nagamba neŋŋamba kayanga nenkagamba yanga naye bwonnoonyeza poloti naŋŋamba mukyala Fando oyagala poloti nemugamba twali tumaze okunywa caayi kuba omulenzi oyo yali family friend atulaba ku emboozi mu bigi tukyagana mu maaso n'okuwuliriza ensonga z'omukyalo ono atyagana mu maaso n'okubanga abatuuze endowooza ne baba briefinga ne bakakkana ne bagamba omwana nti omanyi obadde obiŋŋamba nga ndi wano ku geeti ku mulyango ne bagamba omwana ogenda ku poliisi natete nti muleke bano omukyala tugenda mu briefinga agenda kubivaako kati awo mbadde nkyali wano tukyagenda mu maaso n'okuwuliriza ensonga z'omukyala agamba nti polote no bwe tutudde wano ebintu nga bwe tukulaza ennyumba eno bweri yagigula ku ssente ze ye ng'omukyala era atunyonyodde nti omusajja oyo afande taata w'abaana bano yali tamulabirira embeera zonna nga bw'olaba zannyonnyola n'okutuka ogula wano agamba yagulawo ku ssente ze era bwe tubadde tukyali awo agezaako okwongera okutunnyonnyola okumanya ekituufu kyeki ku nnyumba eno ne poloti eno watudde ne poloti eno kutudde ennyumba so kiwandiiko kyavudde mu kooti order so bwe bazze wano eno ne bamenya ne bajjamu ebintu kakati abamu ku booluganda lw'omwami abamuko ku luganda n'ab'ekitundu abamu be bazze wano okulaba nga bagamba nti omukyalo ono si mutuufu era nga bageza kumuwakanya so ensonga era kirugenda maaso n'okuba nga twagala okwongera okumanya ekisingawo ku nsonga zino kakati wetubadde wali sente zo yazikwatako yazizaako wadde teyazimpa kakati yali anjojjako emitwalo 5 ezo ne tukola olutalo olunene nnyo era nasanga ajjeko emitwalo 5 ne tukola olutalo nafubanga bwasobola nazinziriza kati bwe yazinziriza kwe kugamba akaana ako kayanga noonyezaayo akapoloti ak'emiliyoni 2
ng'olwo ndaba nnyina miliyoni 2.8 ne mugamba anoonyezaayo akapoloti ka miliyoni 2 naŋŋamba mukyala afande tewakyali poloti ya miliyoni 2 ti waakiri kankunoonyezemu 2.3 ne mugamba nti ne mugamba naye tosukka miliyoni 2.5 omwana bwe yajja nga ŋŋamba mukyala afande omanyi nti nfunye wali kapoloti kalungi yakatunda nti naye jangu tugende okalambula akubuulira essente olugo mwaka ki yali 2.3 yali 2.3 tujja wano ndaba kalungi ndaga akapoloti mwalimu emiti mingi muno nga waliwo n'ebiyuuni bingi nga mugamba nina miliyoni 2.5 nga ŋŋamba njagala miliyoni naŋŋamba nja kukeera n'enkya bw'oba ng'oli siriyasi nja kukeera enkya nga erosi nayo ngimaze gibagulizaako esobole okukola ki okubeerawo konze kale naddayo ewaka nga nkubira mwannyinaze essimu nga mugamba baaba nti jangu nagambye omusajja tugule poloti naye ŋŋamba njigule mu linnya lye mbukubanga nze sikyakola agenda kunzimbira ne mubuuza nti bw'anaazimba poloti neefuuka yiye oba yange naŋŋamba baaba togeza n'okola ensobi n'okola endagaano mu mannya ge woogenda okugula amanyiiwo ne mugamba tamanyiiwo naye bwe musaba emitwalo gino 2 egyava ku ssente zino ampoleza ye njikole mu mannya ge naŋŋamba tokikola namba ndi awe kabungezi nga mwannyinaze zimuleese nga mugamba yali muwandiisi wa famire nga mugamba baaba nti tugende kuki kwerosi ng'omusajja mugamba taata kalo sente nno zimpi ne mubuuza naye taata kalo ddala ddala really nsobola okuwandiika amannya mu mannya go ku sente zange nnyingi ezifaanana bwe ziti ne mugamba nedda naŋŋamba Sylvia okimanyi nze ŋŋenda okuzimba ne mugamba mukwano bw'oba oyagala tukuumagane nga tewali bikonde kyenkuleetera kyogenda okukola ki okukkaanya nakyo okuggyako tugende ffenna abeera kukkiriza tujje ffenna nga takkiriza nali sigenda kugigula kyeyava ŋŋamba sisobola kulinnyayo ne mugamba kale mpa babula wuuyo waali n'agamba Sylvia ogenda genda onswaze nze mbeere nga sikyawera nti sente ziri kati emitwalo 2 ogigamba abantu nti gwe gye yenataddeko batebalaba nti mba kisajjasajja ne mugamba sigenda kubyogera naye ekyeŋŋenda okukola njagala okkirize naye nga mutuufu nange simanyi kigenda kukola ki kuddako bwetwajja wano nga mwannyinaze mugamba baaba tukoze tuti kyekituufu poloti nkola ki njagala naye nze kankole bwe nti erosi nti omusajja agaanye okujja mu maaso gammwe nti atya okuwoza mbu nze ŋŋenda kumuswaza naye njagala munkolere endagaano ey'amannya 2 ng'etugatta nze sifuddeeko ku ssente ze oba emitwalo gya 2 which is good azimpadde nze kamusse ku ndagaano mukolere n'endagaano ye nga bw'ajagala kasitwa tamanyiiwo wano ne erosi temanyiiwo nze mmanyiiwo bw'agaana okusayininga endagaano y'amannya 2 nkomawo ntunde poloti nzizeeyo sente zange nzigemu sente zange kobbo nti gw'omanyi bbaawo nga bawandiika endagaano y'amannya 2 nga bawandiika n'endagaano y'erinnya lye nga bwe yali ajagala nga baŋŋamba endagaano ezo mulina okufunako endagaano egenda okukola ki okukola ku poloti mugitukomezeewo wano gye munaba mukanyiza nayo nga kalungi aŋŋamba nze enkya sijja kusobola wabula kambateereko emikono ti nze enkya ŋŋenda ku pulosessinga byange byagenda wa bweru konze kasitwa erosi oginkwasiza nti tewali buzibu erosi kasitwa ebanga muli wamu nga bakola ndagaano nga nzitula endagaano nga nzitwala mwami wange yakomawo ssaawa nduza zaalinga mu 11 yansanga ngolola nga ŋŋamba Sylvia mukulikeyo konze naawe kulikayo ngamba taata kale ebintu tubimaze naye kati wano akasigadde kali kaffe 2 naye tuyina okukkakkaanyako tukamale nga tewali nduulu endagaano y'erinnya lyo nga bw'ojagala ogiraba naye ddala ddala emitwalo 2 oyinza okusayininga endagaano otuuse okuwandiika endagaano y'amannya 2 nti kati nkakasizza ogenda kufumba tewakyali kusika mugu wa Sylvia nekino mbadde simanyi nti osobola okukola ki okukikola konze nsisobola kubba sente zo kuba nkumanyi kyeyava ŋŋamba kale mbadde njagala ŋŋendeko wano muki ku luguudo ndeetewokko eccupa za bbiya tukole ekitudisikasinge konze tewali buzibu ng'ajjako kombate neyo waggulu
ng'agissa wansi mu kisenge eyo ng'akomawo mu ddiiro kumbe endagaano azitaddewa mu nsawo ng'avuga ng'agenda yagenda n'eccupa za bbiya akomawo namwenge tudisikasinge ng'agenda ndowooza ng'afunamu fotokopi y'endagaano ye eri gye yali ayagala ng'addamu agisayininga ndowooza ng'agibateerako omukono ng'addamu ajjagiramu fotokopi nze bwe ndowooza nze ku lwange bwe ndowooza kubanga endagaano yakomawo nayo n'endagaano ey'amannya 2 n'akomawo nazo n'aŋŋamba Silivia nga bw'ontaddemu obwesige nti nange endagaano eno ngikuddiza n'agikwata nga yali nzinge bweti n'agiyuza wakati n'aŋŋamba yiiyo mugizeeyo ku kakiiko nga bwe mwakasabye ng'atagiyuziza ey'amannya ey'erinnya lye erimu ng'agiyuzizzaamu wakati bw'ati okugiraga nti ke kabonero ke tugenda ogizzaayo ku ki ku erosi akwata endagaano agimpa ng'akwata endagaano atuula ku mmeeza ey'amannya 2 ng'agiteekako omukono nga ŋŋamba Silivia weebale konze kale nga tutandika kubeera waki nga tusituka enkeera twajja erosi twagisanga wali watudde omwami awatudde omukyalo oyo nga waliwo n'omukadde wa wano oba bamuziika bambi omukyalo oyo nalwawo nnyo nga ntambula naye nga newankubadde abaana bali mu nnyumba nalwawo nnyo nga ntambula naye najja twasangawo wano erosi nga bwe twali twogedde okubaleetera endagaano gye tukkiriziganyizza nayo nabasangawo ne mbalaga endagaano eri nga bagiraba nti tugitaddeko ne ka question mark bagiyuzizzaamu nga njibakwasa nga baŋŋamba kati eyo genda ogikolemu ki fotokopi ogituwa ebeere mu fayiro twatandika saalwawo nti ŋŋenda kulinda nti oba oli ankolerewo natandikirawo okukola ekifaananyi ekyo nkireseeyo ewaka naali kikulaze mwana wange ekifaananyi ekyo nkirina nga ndi mu kukola wano nentandika okukola neŋŋenda ewaffe natunda ente yali egyo nemugamba taata kalo tutandika okukola ki okuzimba naŋŋaa Silivia sirina ssente nemugamba nedda ebiseera ebyo ebintu byali bya ssente entono oba ente nagitunda emitwalo 21 nali nagiguza na musajja ali eyo bamuyita aneerabidde nzija njiwa items ntandika okuzimba nga mugamba taata kalo tuzimbe tuve mu nnyumba empangisa ogiraba ennyumba eri mu myezi emeka tunaamalako bwe bakukuba akatebe nga kali ke nakusangako nemugamba taata kalo nedda nga tutandika okuzimba tuba tuzimba ennyumba yali etuuse ndowooza wakati awo mutandika okuzimba aleeta naye bw'oleeta era ng'ekiba ekiganye nga nange nkola ki nkissamu nze bwe nayigira n'okwewola okitegeera mwe nayigirira okwewola nakati naguno gwako ekinnemeredde ŋŋenda mu mabanka natandika okuteekawo embeera ennyumba eba etuuka wakati awo ab'ettaka ly'obwakabaka ne bajja ne batugaana okuzimba nga batugamba ani yabagozizza ku lino ettaka nti kalungi nti nga teyatuyise nga babakolera endagaano nti munnaffe tetumanyi nti kaakati nti mugende mujje mutweyanjulire konze tugenda kubasangawo abasibo nga baŋŋamba nti omusajja oyo yali kiyamaani weeri mu zooni A mu zooni B bamuyitanga Kiiwa nga mpita nga ŋŋenda nga tuyita nga tugendayo nze nasooka okugendayo by the way nga ŋŋamba nti mujja kujja muleete endagaano tubongereremu sitampu y'obwakabaka okukakasa nti muli ku ttaka lya buki lya bwakabaka komawo nnyinnyonnyola taata kalo nno manyi baatuganye okukola ki okuddamu okuzimba naye batusabye endagaano ki original tugibawe balina okutwongereramu n'obuki nga ŋŋamba nti kale ng'asimugamba tuukayo naawe oyogereko naye ng'agendayo taata kalo yamuddamu n'amubuuza era baŋŋenda okukitegeera ekyo nga tuli mu kuneneŋŋana yagamba chairman n'amugamba chairman sisobola kuleeta fotokopi n'amugamba ate fotokopi bali kusaba original nga teriimu sitampu ng'ate fotokopi erimu sitampu twagala original beiriifu kale tukyali mu nsonga za madaamu akyangala okutunnyonnyola butya bwe yafunamu wano n'obwannannyini ku ttaka lino so ze ensonga zakyagenda mu maaso n'okutunnyonnyola
kubanga ebigambo ebiri wano bingi nnyo wano nawali era nga mukadde kutukigenda maaso naye yagamba nti wano wuwe okusinga bwannyonnyodde agamba nti alinako percentage nene nnyo ku kifo kino. Ne mugenda maaso n'okuzimba babagambye mugende mweyanjule ku ttaka ly'Obwakabaka kasituka n'asooka n'atuukayo bwe yamugambye photocopy n'amugamba nedda twagala endagaano original yadda n'abinnyonyola ne mugamba kale tujja kugitwalayo era twatwala endagaano original ne batutwala ku ttaka ly'Obwakabaka ababikolamko twatuuka bantwalewo omusajja baamuyitanga Jjuuko eri wansi mbu ye yali oba omusaale w'ebyo ebintu ne chairman oyo nga ntuukayo nga nnyanjula nga nkwata endagaano nga ngibawa nga bagisoma nga bagamba oli naani konze omwami wange y'ono nti kati twagala emitwalo wano 10 n'egyo 15 sijja kulaba nkulimbaga Katonda mu ggulu omwami wange yaŋŋambirawo ku ssaawa eyo nti siina wadde 10 ne mugamba toyina ssente nti naye ate bwe tuva wano nga tetusasudde kino kye batugambye tujja kuddamu kukola tusooke tukole ki tumalirize ekintu kino nakuba gwe nakubira nga mpeereza ssente yampeereza emitwalo 10 nga mugamba nti nfunyeeko zino naye n'endala nja kukola ki nja kuzireeta mbadde nsaba mutukkirize tugende tweyongere maaso n'okukola ekisigadde nja kuba nkimaliriza nga bampa sitampu nga banteeramu sitampu nga bampa ne risiiti z'obusuulu n'envujjo konze nti ngaba ngamba ddayo mugende mukole naye sente z'ekkanzu tuzaagala konze kale era naddayo sente ezo nenzireeta nenzibakwasa ne bampa risiiti y'envujjo nenkomawo wano ne tutandika okukola ne tukola ennyumba neeyimirira tetwaddamu kufuna buzibu bwonna kati okwali badde ng'okwongerako wano compound kuba ye Kageni bwe yatandika okuzimba n'alaba nga ennyumba tugituusizaawo yagamba nti wano ka compound katono kati akwata wano ayita Kalungi ng'olwo amaze okumulaba amwetegereza nti oyo ye muvubuka eyatuguza ayita Kalungi amugamba Kalungi njagala onnyongezeeyokko katundu akongerayo ku compound yaffe ntono akwata akakadde kamu n'ekitundu amukolera endagaano etaliiko sitampu ya chairman eyaabwe ng'abantu abafuuse ab'omukwano era endagaano eyo bambulosi nga tuvudde okuziika nagibakwasa bukolokolo kuba yali tenkwatako era n'endagaano zaabwe ezaali ez'omukyalo zonna zaalimu mu nnyumba nazo kati kebayongerako wano kavaawa yeke yayongerako kadde kamu n'ekitundu ayongerako wano olaba kano akantu paka mu kati ako mukawaanyi kati kano baateesa bo nga bo eyatuguza ne bamuddiza endagaano n'abaweera obujulizi mu kooti nze era singa kooti teyaleeta ba handwriting expert nali mpedde ng'eyanguza amaze okukola ki okunneefuulira kaakati kati wano kalike bali bongeddeko wali okuva wali eri kale ate nosinga niyamukubawo ku anti nga bamaze okutegeeragana bamuddiza endagaano yo baagimuddiza abaweera obujulizi nze saafayo kubanga nze eri saagulayo bali nga bwe bategeeragana kituufu yabaweera obujulizi ne baleeta wa handwriting expert bambi nannyambako era ekintu nga bwe yali kyogera nga bwe kityo bwe kyakola ki bwe kyali ne tuweera ennemba n'omusango abantu bange ne tuweera ennemba n'omusango omusango ne gutuuka ne gubasingibwa baasooka mu musango ogwo ne banteekako oyo omukazi Namukyoli ng'abaana bagamba nti Namukyoli ye maama waabwe olw'okuba beemwesigamye nti musirikale nga kyenava nnyinnyonnyola kooti ne mbagamba bannange ow'ekitiibwa omulamuzi omukyalo oyo tazaalangako mwana mu nju muno abo abaana si abazaala omukazi Namunyoli ye yali azaala abaana abo oyo omukazi talinaamu baana siri mweteefuteefu kuwoza naye bampa omuntu omutuufu bo bwe baatuula nga famire ne bateekako omusika nga yayina okumpoza mu kooti era yoyo Maiso John ne tutandika okuwoza eŋŋanya mu kooti omusango ne ntuuka ne ngusinga ne batusindika ewa administrator general kuba LC chairman wa wano yaŋŋamba mukyala Nantongo ovuddeyo okuziika nti ye situka ogenda olipootinge ewa administrator general
olw'ensonga endagaano tugimanyi nti eriko muli abantu batya abantu babiri bazze wano okunsaba ebbaluwa eyo genda okuziika omuntu naye nga oda ze bampa ndalamu twala endagaano eyo ewa administrator general ajja kunnyonnyola ebijja okuddibwamu naye saagalamu okole ensobi mu ekyo ekintu kuba engeri gye bansabyemu ebbaluwa y'okuziika kiraga nti bagenda kuteekako embeera konze nti nagende wa administrator general n'ennyanjula endagaano eyo baabayita kati bo kye baakola nga tebayitawo nga bagenda ku poliisi nga bampaabira nti nafojalinga endagaano bantwala mu ku poliisi nga bantwala ku poliisi yali Friday ne bansindika eruzira nenva eruzira ne tutandika okuwoza paka omusango lwe gwabasinga kooti neddamu netusindika ewa administrator general bannange nga sikirinaamu gamba nti nze nkitwale ng'omuntu okiwulira kuba nali nkimanyi nze nga simanyi nti amateeka wali agagamba nti bwe mugula abantu ababiri omu bw'avaawo gwe asigaddewo gw'okitwala nga nange simanyi by'amateeka amateeka bwe gagamba kati bwe twagenda ewa administrator general nga tumaze okuva mu kooti ento administrator general yatwala obuvunaanyizibwa najja wano nga tutudde meeting nga bw'omanyi meeting bwe zitambula ne tujja wano ne babafulumya bwe baali babafulumya era baateekawo embeera nga boolaba eno bwebaddewo ne bagenda ewa Kayanja ebyo ebiseera John yali akola wa Kayanja Jeno Kayanja oyo Maiso John gwe yali avuga nga bandeetera abasirikale wano nga abasirikale emmundu bazitadde mu bbanga bati nga bagamba batugambye nti nga bagamba administrator general nti omuntu gwe muli mu kujjamu abaana be mu nnyumba yagenda ku front kola ki kulwana ebyo ebiseera eggulu we wabeererayo nga waliyo konyi nga bamugamba nti nedda bw'abanga ali ku front bw'abazze mumugambe ewoofiisi nze ewoofiisi za administrator general ze zirina ki ebisumuluzo ajja atusange mu ofiisi nze saakoowana bintu era bwe twavaawo era ebintu babireka wano nga bw'obiraba wano nga nze tutambula nga tugenda okuwulira nti ennyumba era baagimenye baakoze eki bazzeemu saatawaana kudda mu maka muno nasigalirayo nempangisa ennyumba yange nembeerayo tutuuka ekiseera nga ennyumba wagibeeramuko twali tugiyingira ku Sunday omwami wange nafa ku Friday okitegeera nga nange mu myaka gyange mwe nnali nga sisobola kukola ki kujja atakinga kugiyingiramu kugibeeramu abaana bembadde nabo bamaze okufuuka emisuuguugu kakati nga ngenda kubeeramu ntya n'abaana bange ffeka nze nedda kanfune ennyumba nkole ki wempangisa nga ngenda twabeerawo administrator general atusindika mu family court esazaamu late of administration zibaali bafunye nga badidde mu ofiisi eyo yennyini eya administrator general bakyusizza amannya g'omugenzi bagongeddeko amannya amalala ofiisi nerowooza ono muntu muki mulala ne bafuna late of administration ezo ne tuddayo mu family court ne bazisazaamu bwe baamaliriza lawyer ne baprocessinga fayiro ne tugenda mu high court bwe twagenda mu high court tebeerangako mbi eri baana bano baatutuuza kuba olw'ensonga nali sikirinamu nnyo mukono gwagamba nti ndulunkane naye nga njagala balaga nti naye baana mmwe mwansanga n'ekitammwe nkoze byenkoze lwaki mubikayanira okutuuka ku kino nga batusindika mu high court baabayita oyo John Maiso ne Ambrose Tegule bajja mu kooti ng'omusango tegunnatereera wa mulamuzi ne batuwa omulamuzi omu n'atutuuza mu kyemba n'atubuulirira n'atugamba mulaba mutuule mukkaanye ekintu kino si kyekyenkomeredde muli baana bato muli bavubuka bato mugende mukole ki mutuule ne maama wammwe mukkaanye Ambrose yagamba nze sirina byenzikaanya naye n'okusituka n'asituka ko John n'agamba nze weebale kuzimba ennyumba esobodde okunkuuma n'engula n'ewange nze navaamu Ambrose kati yagiteekinga over namubuuza ono lawyer mulamuzi n'amugamba kati ono ali mu kubeera ggwe
era singa guddayo mu kkooti ne gukusinga era bajja mufulumya kiri ekirungi mutuule mukkaanye kwambuloosi siyina byenzikanya n'ono mukazi nze tonsiruwalira nako ne mugamba ambuloosi onvumye buvumi nali ne sisita wange ffe ne tutambula ne tuvaayo ne kanso baali bamugobye mu gundi mu luumu eyo musango gwavaawo nga guddayo mu kkooti nga bagugabira mulamuzi ng'atandika kuwuliriza musango mbandi awo bampita jangu ow'obujulizi leeta abajulizi mbatutte bwe tutyo paka wera omusango we lwakola ki bwe gwabasinga ne bampita judgment ne bagisoma nga gubasinze nga obuwaayiro obuli muli bulaga nti omuntu singa mugula ekintu n'omuntu omu n'avaawo asigaddewo yabeera ki yabeera nannyini kakati omukyalo ono ye nannyini ki ye nannyini poloti n'ennyumba kooti yakola obuvunaanyizibwa bwakyo nereetawo kasi wano omwana oyo ambuloosi ng'avuma buvumi baki mulamuzi kuba nasooka ne ambuloosi nga basaba oyo omulenzi gwe tulese ku poliisi tuwe ku nnamba ya ambuloosi tujja kwogera naye oba oli awo ayinza otwetaaga nze sigaba nnamba ya ambuloosi omulamuzi n'abawo ennaku z'omwezi yali mu Desemba oba last year oba omwaka ki mabyagako naye nga si gino emyaka gino egizze giri mu mpapulo omwo ne bamugamba nnaku z'omwezi nga 23 mube nga mwamusa ekifo kino n'aleka nga nnyonnyodde oyo omulenzi gwe tulekise ku poliisi kuba ambuloosi bamukubira twabasaavinga era twabasanga tebaliiwo kuganga kitegeeza bo kooti bagidduka era tebeetaaga kumanya bo baagula ng'endagaano yaabwe bagiwulira nga bagibeesingiramu ebirala tebeetaaga kumanya kooti omulamuzi yatuuka ekiseera n'asiibula n'agenda nentambula nange n'enzirayo ewange mba ndi awo nga kooti odi efulumye nze mu kufuluma nalwawo okutegeera nti yakoze eki nti efulumye looya yasooka kugitambuza mu bekikwatako ne bagisayininga naye yaŋŋamba nti basooka kugireeta ku CPS ate mbega n'asituka naddayo mu kooti oba n'aginoonyereza balabe oba nti eva mu kooti bwe yamalirizibwa kati awo abaali beetagisa ogisayininga ne bagenda nga bakola ki nga bagisayininga paka lwe yatuuka wano Nateete oda ng'endaga banzize mu nnyumba John bamutaddeko ssente kooti ez'okundiyirira miliyoni 100 mwago oba mwata ne ssente ezisobamu awo zonna bazibasomeranga nga baziimuula buziimuuzi teyagenda kugamba nti oba bakuyita kujulira teyajulira teyasazaamu oda kooti nesalawo netuukiriza amateeka ga oda eyo gye yali yefulumye netujjani wano ku poliisi Nateete bampita na buyisi nali na ku mulimu ne baŋŋamba Silivia jangu wano tuli Nateete tukukwase oda yo konzeye nti nga ŋŋenda Nateete okutuuka wali nali wa RP waggulu RP nga tunulira oda agamba ng'agisayininga nga mugitwala ewa DPC okutuukayo nga ŋŋamba kakati yambuka mu luumu bweti nyambuka waggulu omukyala nga ŋŋamba nti kakati mugende abavubuka we bati batuuke ewaka wennyini twajja wano n'abaana aba poliisi basangawo era oyo omuvubuka gwe tusibye n'agamba ambuloosi nga bamukubira essimu n'agamba nze nnyina aleeta ova administration ezo mbwa ne bamugamba tuwe kale ku nnamba yo n'agamba ate ennamba yange mujagaza ki siina kye mwagaza nnamba yange abavubuka ne bagamba kale bw'oliba otwetaaga olitunoonya ne balinnya ne batambula nange n'enzirayo DPC naŋŋamba ddayo ne mu luumu 18 walimu omukyala naye akole ki oyo yakigendamu nga maze okuyingira DPC asayininga aŋŋamba kati ebisigalidde genda ewa RDC ŋŋenda akolera kyekimu era naye atunulira oda nga bweri naye asayininga nkomyawo oda ewa DPC oda na poliisi kyeyava ŋŋamba kati byonna biweddeyo tugende tukole ki tukole ne tujja wano ne bafulumya bulungi nnyo ebintu byabwe mu mirembe ne babibakwasa ne babasomera oda eyo ne judgment bulungi ne babagamba bannange bwe muba temumatidde
muddeeyo musazeemu oden okuddamu okukola trespass wano muwulidde nti omukazi nnyamma oyo temumukola ki temumwataki nga genda mukola mbeera mbi bwe mukiddamu mujja kuba muli ku musango nti tetusobola mukyala olinga dda wali nga nvuma oyo waggulu awo otuwunyirira notuwunyirira oli wano oli mukuwunyirira abaana ne ŋŋamba oba omukyala yali aganzizza ne ku baana bange bano ng'ayogera nnyo bwe nali ngula teyanneeyambisa nti oba nnyabo nkuyambeko nkuteereko omukono tamanyi na bwe nali ngula nasinziira ku ki naye omukazi anvumye oyo ampeebudde mu baana nga babafulumya ebintu byabwe nabikwata bulungi era ababeirifu ababifulumya byali bya mirembe babiteekaawo nga babisitula babiteeka mu galaji eri saawa nga 11 awo nga babiteeka mu galaji eri ng'omukyala abikuuma mu nnyumba omwo namalamu wiiki egyo mba ndi awo RDC ateerayo omu ankubira essimu nga ŋŋamba nnyabo saawa nga 3 ogw'ekiro nnyabo mbadde nkwagalako wano ku ofiisi ko nze afa ate taata kiki tinze RDC nkwetaaga wano ku ofiisi omuntu bw'oba okyatambula mu bulamu oba weetaaga okutambula n'ab'amateeka fayini bwe mba nasayininze odayo naye sooka ojje kuba nze nfunye oda okuva mu bakama bange ne mubuuza RCC ofunye ogazaaki n'agamba madamu tokikwata bubi naye jangu tugenda kutuula tukkaanye ne mugamba sooka ompandiikira ebbaluwa ntegeere ofiisi kyentuufu gye nkola ki gyenzijamu nenkubira kanso naŋŋamba omugambye bulungi ne mugamba enkya siriiwo ti ŋŋenda mu ddwaliro nze ndi mulwadde wa sukaali ndi mulwadde wa buli kimu ti nkya ŋŋenda ku check up kati mpaayo olunaku olulala enkeera zaali nga 2 ezo ennaku zenjogereramu kati abaana bawandiikira ebbaluwa ng'empita ennaku z'omwezi oba zaali 4 nga ŋŋenda mu ddwaliro nkomawo wano nva mu ddwaliro nkomawo wano mbeerawo nfumba emmere mba ndi awo essaawa nga 12 mwemu mu 2 ng'abaana abalenzi bajja omu nga yeeyita w'amagye oyo mukoddomi wange bawakalo ng'agamba nti ab'ebbombo bakututumye ye musiru ki eyawandiise kuno ebipapu ne mbagamba ani yabibatuma biwandiikako ennyumba bwe mba ndi wadde mbogitunda kubanga era nze nagyetandikirawo ndi wadde mbogijjawo kyeyava agamba ebbaluwa yiyo bakwetaaga ewa RDC ne mugamba tewali buzibu ŋŋenda kujja enkeera yali 3 nga bagenda Namugongo ebbaluwa bagindeetera nga 2 ndisiivinga ebbaluwa nnyingira mu kisenge entuula eyo ne bannange be nnali nsuzeemu nabo mu nnyumba muno mwennyini muno nga tubeera omwo mu nnyumba nga mbagamba naye nkya ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 4 nja kugenda ewa RDC mpulira eno ebbaluwa gyampeereza njagala ŋŋendeyo mpulira ebyaŋŋamba nga nkubira kansela ŋŋamba ojja kutuukayo naye kati oyo akutawaanyiza bwereere yalidde kasente ke kamutawaanya bukeera ku makya nayitira wali emmanju mwami Isa yali ava awo mu manju mu Ttooyi kubanga be bamu abankuuma be twali nabo mu nju ye yali ayitidde wano bw'ati kati ate nze nga ndi wali bwenti nga wano wajjudde bakanyama bano babaawunsa b'okumabaala naye nga beeyita ba SFC bavudde wa muwoozi bajje bantwale mu bipipa ebombo banteeke mu pipa za butto n'abantu bendi nabo kyenava nziramu ne mbagamba naye nga mutandise embeera eyo etaliiyo Ambrose mutuuka okumenya ennyumba eyange nze nga bwe nabadde mbajjamu saagimenye lwaki mutaddewo eno embeera nga badda ku bantu nga babakuba nga baŋŋamba ggwe nnyabo twagala essimu eyo nga mbagamba wabula bwe muba nga mwesobola mujje muginjijeko eno essimu yange ate kyemugyetaagako sikimanyi nga bakuba olujja olwo nga balwasa endabirwamu nga bazaaki era nga boolaba bwenkikoze ekyo era bwe baakola nga bajaasa nga nnyingira mu nnyumba nga bayingira mu nnyumba kye baakola nga badda wali nga bajjamu bintu mukyalo oli ng'agamba mubizzeemu kalamuzikyako akamanyiira abaana bo be batazaala eyo ennyumba y'abaana kyenava mbuuza naye mukyala Ssentongo manya mukyala Ssentongo oba ye mukyalaani oyo oba mukyala Kiggundu
kyenava mubuuza ne mukazi wattu ebigambo ng'oyina bingi bano abaana basajja bakulu mulimu muganzi wo ku kintu ky'otaakola otandika otya ekyogerera bwotyo ekyokubanga owangadde nabo mu nnyumba eno tekitegeeza nti yaabwe okiwulira ndekaamu mukazi yanvuma omukazi yampimula nga bayingiza ebintu nga nkubira looya nga looya ngamba tokola mbeera vaamu genda ku poliisi nenyimuka nengenda ku poliisi bwe natuuka muyawa neye mu kibumbiro ne baŋŋamba mubadde okozesa nateete wano tetwategedde tetubadde tetubiyingiramu nnyo genda era nateete nga tewali poliisi nemugyokubira kuba bwe baali babafulumya wano ambulosi yagamba beeyiriifu osobola okivaamu nkuwa obukadde 10 beeyiriifu namuddamu namugamba sisobola kukwata wadde 10 kooti endagidde kujjamu nyingiza omukyalo ono so gwe bw'oba oyina sente zo ddayo processing empapula buto osazeemu oda eyo tebakikola nga nze ngenda ku poliisi nga ndipootinga bamala okulipootinga ogw'okukuba n'ogwa forceful infantry manya gwa forceful infantry nga bagiggulawo nga abaana bakozesezza sente nga bwe kyetaagisa okiwulira naye katonda omulamu ono bakugamba nti amazima bwe gaba amazima gazitowa okusinga ejjinja kakati mbadde njagala tugende kutuuka kweno embeera gye tutuuseeko okutuusa okujja olunaku lwaleero okubajjamu n'okujja mu mbeera eno nga bwebadde okutuuka bafulumya olunaku olwaleero n'enja okujaasa amadirisa n'ebaddewo byonna natuuse ekiseera naggulawo omusango gw'okukuba n'ogwa forceful infantry ogw'okukuba ne baguyita mu kooti buli lwe ŋŋenda mu kooti natuuka ewa omulamuzi oyo yennyini ali mu mitambo y'omusango egyo naŋŋamba tasobola kwesonyiwa nnyumba eyo ne munnyonnyola buli kimu ne oda nenzija nga nzimulaga ne mugamba abantu abo balaba nti bali mu bukyamu era okutukuba banzikubidde wange kooti wenzirizza mpangadde tuli mu kooti nze nkaddiye ndi mu kooti ow'ekitiibwa omulamuzi omusango ono gumaze bbanga ki emyaka 21 emyaka 21 ng'otoba na wano nga ntoba ne wano sijjangako wano kubasumbuwa sijjangako wano kukola mbeera yonna naye embeera anyway waliwo ekintu kyenneebuuza omuntu okulwanira nga wantu siwa okumala emyaka 21 emirembe gimpeddeko mu kaseera ke walinoonyeza ssente ezikujjanjaba oli ku bintu bino abaana baavubuka dda nze nabaweerera ssente ezange ne zibagendanga kaabaana abo babeeranga ku ssomero nga kitaabwe agenda omanyi obunyeebwa buno bwe batunda ku makubo nga bw'atambula buli mwana anagenda nga amukwatira kanyeebwa namulaga nti nedda omwana bw'otamukyalira ku ssomero okumuwa bimumatiza tasoma bulungi era oyo kalo yali tasoma era mbeerera ye ng'abeerawa asembayo kati okujjamu bino wazze munofuna court order oba nafuna oda eyo bulungi nenzizaamu mu nnyumba era nakati kooti ekimanyi nti nze ndi muki mu nnyumba era bano tebamanyi nga kubeera mu nnyumba okiwulidde ani yakuyambye mu kumbeera eno era nzizeemu nakolaganye na fando n'omukulu oyo ningenda neko ne mu state house nemba nnyonnyola nga buli omu Afande Juma Afande Juma Mwami Juma sorry Mwami Juma era ye yantuusa ku mbeera ey'okulabika nti ngondezebwamu okiwulira nembeera nga kwegamba nfunayo ko ka favor ne baŋŋamba ddayo bajje mu nnyumba baagala kuddamu kuwanvuya okitegeera gendo bajje mu nnyumba kooti tebamanyi ate era okubakwata namaze bwe batuyita ewaala disi kuba nali nzizeyo ewaala disi nsobole okwekubira enduulu kubanga abantu bano okuyingira ennyumba okuddamu okukola malicious damage gye bankolako RDC gye byatandikira nali nzizeyo wa RDC omwami oyo Juma ningenda naye n'ababuuza lwaki omukyalo ono ali bweru RDC jjukira oli ye yakola kasasiro we bamukyusa ne bateekawo omulala kakati bampitira John oyo ababriefinga abagamba nti nedda bw'aba tazze ffe tugenda kumuyitawa embuya kati ndowooza ofiisi bwe yawulira ekyo ne bamanya nti
waliwo obuzibu obugenda okukola ki okuddako ne babaguliza ku jjo ne bamugamba jangu nga tebinnasajjuka kgenda mu ofiisi zezi zammwe bijja kubeerera bibi jangu era yajja ewaala DC netutuula mu ofiisi nange ne mbaguliza ku bakooti bailiff nali nnyina nsobi nali ndi mu nsobi awo nange nababagulizaako ne mbagamba mumanyi nti mujje mu nnyambe omuntu ono akoze eki alabiseeko kubanga bulijjo yeekweka ayima eyo emabega n'afoosinga abaana mugende mukole muti babusigazizza kunzita nakooti bailiff bajja bamulaba tebamukwatira waala DC ng'alinnya emmotoka ye ng'agenda bamukwatira mu kkubo bamutwala Kodi Kampala. Kodi Kampala yakuba amasimu n'amasimu amayitirivu n'omwami oyo n'amuddamu n'amugamba oyagala ogaana olwaleero ogenda mu kkooti singa wali otegedde nti omusango mwami Juma Kinyata n'amugamba oyagala ogaane tetusobola kuleka mabega kweno oda mukazi kumubonyabonya kufaanana bwe kityo muli bavubuka bato oli w'amagye disipulini wagiteekawa tutuuka Kodi Kampala waliwo omusajja omupoliisi w'amayinja 3 n'agamba akavubuka kano kalimu akamanyiiro n'obutategeera kooti kiki yeetegeeza n'agenda n'akakyusiza kkala n'amugamba ngenda kukyusiza kkala tuula mu mmotoka bakutwale mu kooti era twatuuka mu kooti ne bamuyingiza mu kooti ekyomukisa omulungi omulamuzi eyajja wano era gwe twasanga mu kooti era bwe twali tutudde bamutadde wali ebbali yali kuba kooti bailiff nga ayagala bba wakakadde asobole okudduka ye John okitegeera n'amugamba nze nkutwala mu maaso ga jjaaji omukazi oli afune kuki bino ebyokubeera nga mumusumbuwa emyaka gino gyonna ke kaseera tukuze ewa jjaaji yafuna ekyokukolera era bamuleeta mu maaso ga jjaaji n'amugamba sente z'omukyala wazimuwa wakasasulako mmeka tinze wekitiibwa omulamuzi simanyi n'amugamba obutamanya tebukuggyako ki musango genda ebizira n'okusasula omukyala sente za costis n'asituka ne bamutwala wa eruzira era ne baŋŋamba ndeete sente z'okumuliisizaayo ne mbagamba ziizo asooka awummulireko eyo nange bwe nfuna ku buweerero aneewerera kunkuba masasi naye John n'okuyingira amagye yali asala nviiri wali ku Martin Road nga kinyoozi omulungi nze namuteera akabega eri mu maaso ga Tatakalo ne mugamba Tatakalo okuze teekayo abaana bannaŋŋamba Sylvia ndekaamu ne mugamba nedda teekaya ne munaŋŋamba bw'obateekayo bwe bagenda ng'abakulakulamu batumanyiira ne mugamba fayini naye muteekeyo kuba kati gw'okula bano abato be balina okugayidinga ggwe kwe kumuteeka mu magye nze oyo John ndi sente z'ekyankwanzi nze nakwatanga pocket money okiwulidde nze nakwatanga pocket money ne mugamba ziizo sente zimuyambeko ku koosi naye yali mukunzita obusi bwati so kati yembeera essaawa zino gye tulimu eriwo essaawa zino kati ennyumba oli munda ndi munda era nzizeeyo ku poliisi enateete DPC n'amugamba mmwe ebintu bye mukola si byebyo bye muyina okukola ki nsuubire nammwe temuli bweru w'amateeka amateeka gabaliidinga n'omukyalo oni nga muliidinga kooti bw'ebanga yakugjamu n'ekusomera amateeka ga kooti n'ekulaga ne oda kyeyagala lwaki mwe temwagumiikiririzaako bweru omukyalo ono naye n'abeerako mu nnyumba oluvannyuma bwe musazaamu oda ne mujja ne mumupiikingamu kuba naffe tuba bangu nnyo okujja okubayambako lwaki si kye mwakola ne mukola manya bagiyita violence ne mugenda ne mukola embeera eyo efaanana bwetyo mubeera kuttiramu bantu bwe muba mulaba nnyamu oyo asobola okukukwata ku mukono naye ne mukuba abantu be ne mubayisa bubi abaana bwe baleeta balina engatto nga ziringa emirumyo kati toyanza nnyo toyanzeege ebintu bino ogenda kubikola otya bibyafulumine bikyali mu lujja genda ku poliisi ebadde bagambye bajjemu ebintu nange nzijemu ebyange ebimu ebyange bibadde bivuddemu mu nnyumba muno mbadde mbitadde kamotoka nga mbijjamu kuba nze mbadde nsazeewo ennyumba njireke bwentyo nkonja kukomawo nga nkola ki ngitereeze bwe mala ogissaamu endabibwamu nja kudda neebake
okitegeera kuba kati baawo nga bw'obalaba basobola n'okuttira mu nnyumba. Kati nze kambalaze nti ennyumba yange tebagirinaako obuvunaanyizibwa, nabo bwe baba basobola bagende banziguleko omusango. Ndi wiringa okufeesinga omusango ogwo ngugoberere ng'amateeka ga Uganda bwe ganaaba gannambise paka lwe tunaatuuka ku solution. Amiina. Kale toyanza nnyo toyanzeege ensonga zeezo ebigambo bibadde bingi because olwamuwulira amaloboozi gwasoosera tutandikawo n'emboozi wano niwabawo abakyala abazaawo nsoka tugistopingamu ebigambo ne bibeera bingi nnyo. Nekasa nti mu mboozi yonna nga bwe tutambudde oteeka okuba nga olina ky'oggyeemu naye ng'ensonga zeezo ziri mu mateeka era amateeka okusinza ku mukyala nga bwannyonnyodde amateeka era ye mwe yayise okulaba ng'atuuka wano watuuse olunaku olwaleero. Era bwona abawo ensonga yonna tujja kuba tukomawo wano era tukubuulire ki ekironi ng'essawa zino omukyala ennyumba ye ali munda agamba nti kooti n'amateeka mwayise okulaba ng'abeera mu nnyumba ye. Kale katukusabire bitambule bulungi n'ennyumba yo gibeera mu mirembe. Nze sirina ssente. Nze sirina ssente nga bo bwe balowooza nti nina ssente. Sirina ssente. Katonda yakola feva nga yeeyo kuba sikeerangako okubba kageni, sikeerangako kumulumya, ate ye mwennyini yannumiza n'emagombe omusajja oyo. Olaba yasobola okulumpanya endagaano gye twasazaamu. Nange gye nali ntaddewo okumulaga nti gy'oyagala kangikukolere. Ndaba amazima go mu maaso ga mwanye nazo ogenda kukkiriza ndagaano ki. Naye olaba yakola olukwesese n'abagiramu fotokopi ng'amanyi famire ye bwefaanana. Yali musajja mutemu nnyo ate yali mubbi nnyo mu maaso gange. Kale toyanza nnyo toyanzika tukomewo n'olunaku olwaleero agange nze Geoffrey Mayanja tukwagaliza akaseera kalungi weeraba. Munnayuganda ng'ebizibu bikufuukidde mbulabutuulo w'olikkalira kubanga Kabona Mugabi asaajaganya ng'ow'ekibungu gwe bawadde omungu n'amawulire agasanyusa ng'akuyita ogende gy'ali akole ku byakutawaanya edda. Kabona Mugabi agenda kwambululira mu nnyanja ey'enjawulo akukumira ekyoto kw'onooyekeza endiga nga ssaddaaka eri abakulu olwo obulamu bwe bubettereere nga nnyindo ya nti gw'anoonyeza empapula ezifuluma Uganda n'ebica ne bikwereega ebibyo kumenya mu jjenje ekkalu kubanga olunaakukansira tukuma amazzi ag'omukisa gwe ng'olinda kutta ku nkowe. Kabona Mugabi bw'omukwasa ebizibu byo naye abigabula ebinyonyi ne bibyetikka okubisuula ebuziizi gwe n'ofaananako omusenera alinda empaalwa. Kabona Mugabi mukubire ku nnamba ya ssimu nooti 7529 9346 olwo obenga ossa empoggo n'olwalo nange ntugge ku nnanga ya Kanenero.